Olwaleero nfunye n'essanyu bulijjo tulina ekibuuzo mu maka gaffe ekinene nnyo era ffenna kitumye omutwe. Olwaleero ndabika ngenzeeko n'akaseko ababaddewo mukategedde temukategedde obe wali kamera Bange ekyamazima Junior kyo bwe kibange ekintu kyali kituufu. Alabika yali awabye. Era bulijjo musabira nnyo omwana wange ekyamazima nakwata sappule. Nengamba nsaba Junior ave mu mbeera eno aleme okuba ng'agitambuliramu ekiseera kyonna. Afune omwana munne w'emyaka gye bakole era basobole okuzaala abaana nagendere kubazzukulu. Obulungi bw'ekidomola obusiima butuusiza amazzi. Nze nja kusanyuka nga ndabye ku muzzukulu naye si ku mukamwana. Totera kujja ku mikolo naye leero tusiimye Daddy okubeerako wano ne mami. So Daddy ne mami ne basenga baffe mwebale okujja. Wabula nammwe abantu baffe ne mbeebaza bakwano baffe baganda bange beebale okujja ku mukolo guno. So Bridget Sancho bala babanyama ne basewo amanya gange bampita Bridget. Okusookera ddala Daddy ne mami happy birthday. Daddy bamuzala 25th, mami bamuzala 27, ne senga wange ali wali ne bamuzala 27. Kwegamba November go mwaka mwezi gwaffe. Mami happy birthday. Daddy tukwagala nnyo tukoledde ebirungi bingi era naffe tuli team to make you proud. Tugenda kukola buli kimu ekyetaagisa okumakinga proud. Buli azze wano Mukama abawe omukisa mwebale buti. Mukyala wange kasooka ababuuzeeko, mwenyinaze ababuuzeeko, ojja kimba oyayogedde, tulina ne pasita wano
mutanange pasa namugambye sabira omukolo n'agaana ogambye kwogera dde nga maze bannange ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo naffe tukuze abaana tubafunye kama yatuwa ezzadde ddungi abaana baffe balungi nnyo atuwa ezzadde ery'abaana abawala n'abalenzi kama atuwadde obulungi obutagambika tubasomye tubasomesezza abamaliriza bamaliriza ate n'abakyagenda mu maaso tusaba omukama abasobozese tuli wano olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo olwa birthday zaffe zino zetutuuseeko ey'omwami ye yasooka okutuuka naye ndowoozako okutegeka kw'abaana ne basalawo bakigatte era eba ebulwayo ennaku 2 naye yange etuuke naye tuli basanyufu bakuba batuleese bato bato tebatubulidde kikigenda mu maaso ngaera bwe mubimanya abazungu bintu byabwe naye tukikwasaganyirizaayo sooka okwebaza abakamera mwenna abali wano bane mwebali kutwagala mwebali kubeerawo mu buli mbeera ekyamazima buli wembeera nze buli kintu kyonna wembeera mbalaba mwebali kutwagala ate mwebali kukolagana n'abaana baffe ekyo kukola bulungi nebaza balamu bange entambudde nabo kyala namugerwa ng'omulala asigadde mabegaawo simanyi lwaki tasembedde wano ane mulamu wange oyo mulungi nga ssente mulungi nga ssente era bane mukubirireko mu ngalo kuba ekyamazima nebaza mikwano gya mutabani wange Tamale egiviiridde ddala ewala South Africa abakulu abo kade mbatulizeemu kamera balungi nnyo mabegaawo baseba amannya saagategedde naye mwebale nnyo nemutulinyira n'ennyonyi mpaka wano bane muli balungi olwaleero nfunye n'essanyu bulijjo tulina ekibuuzo mu maka gaffe ekinene nnyo era ffenna kitumumya omutwe olwaleero ndabika ngenzeeko n'akaseko ababaddewo mukategedde temukategedde kube wali kamera era mukyaffe kyayogedde twali tetulabanga kugalo furendi wakutamale olwaleero lwebisoose ebisinga obulibabyo nze kanne bwefa olwaleero nfa matidde bemwogedde wano mwali byogedde ensudde ate sanukula naye kakati mubyogedde bwendi nga mpulira ekyokubiri ekisembayo obulungi bw'ekidomola obusiima butuusiza amazzi nze nja kusanyuka nga ndabye ku muzzukulu naye si ku mukamwana mukitegedde walaba ebidomo ya buluzi oyinza kati byonna binatuusa amazzi naye ogenda okwesanga ngaekidomola bakikubye mu kkubo ekidomola ekimu kyabituli ekidomola ekimu bakibbye nze nja kusanyuka nga amazzi agavudde ku luzzi gavumbye akatogo ndowooza mutegedde bulungi kakati mpezezza emyaka 59 n'ekitundu nga njogera naye nina emyezi 6 I spoke when I was 6 months era mbadde muntu w'abantu
nasooka kutunda mawulire ku swit nenerwanako ane famire bwenyambako n'ab'emikwano nentuuka wano mwentuuse. Nze nkyalina likodi tize the longest spokesperson of the president of Uganda. Namukola emyaka 17 n'envumbula. Emyaka 6 si mitono. Era kasoboza emyaka gino egyaffe otandika okusala ebimemeya owakanya bukadde, otandika okukuba obuwale obusibira mu mwoyo owakanya bukadde. Naye tesigala kuwakanya bukadde, nkaddiye naye ng'akyakola ki? Ng'akyanyirira. Era mbasaba nagina emyaka 6 munsabireyo ebirala nga bwe nali omwana omuto ng'ali mu P7 nali mu P5 nasaba Katonda kyali Mukama Katonda singa mpaagala nembeerawo ku mwaka gw'2002 nendaba ensi bwe ggwawo. Katonda nyongeddemu emyaka 21. Njagala okwebaza mwenna abazze bano bawala bange bano ab'NBS abakola emizanyo egitali aboogera ku marediyo. Kambabuulire gavumenti eringa mpologoma tegoba kalugabi kalwadde. Gavumenti erwanyisa baginyize wabi. Mwesiimye mwe ab'amawulire okuba nti kakati abakatemba aboogera ku lediyo ngaabo bala bange gavumenti kutunuulidde kitegeeza ensi ebawulira. Era temutya mwongere nnyo kasolabanga omuntu nga akutamye okutakula akagere enfunza eba emuluma.
Mami nkulamusiza. Nange bwentyo ssebo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Soka weyanjule mbadde nudde okulabako mami. Kituufu oludde. Mama Junior. Bannaye mbadde nudde okulaba. Nange bwentyo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Soka weyanjule mami. Amannya gange. Nze mukyala Florence Namayanja Tamale. Okay. Mama Junior. Mama Junior. Junior gwe tumanyi. Olinayo ku baana abalala? Abaana tulina. Abaana mbalina. Nayo Nakabugo Win. Okay. Namuli Bridget. Namuli Bridget. Sally Ben. Okay. N'abalala gye bali. N'abali wabweru. N'abali ebweru. Mukolo gubadde gwa birthday. Lwakuba twazadde tuli beeteefuteefu kubaako ndooza nnyo nakyetwogera abaana bakitusiddemu. Okay. Kasita abaana bakula batuuka ndooza ne babasalirawo. Bakoze ebintu byabwe eyo. Kyamazima batuleese ng'oba bw'otwala omuntu ndooza mu supermarket. Okugula ku bw'okulya alyako awakaawo naye tugenza okutuuka awantu. Birthday yani yiyo ya Mzee Senior. Birthday n'abaana baagigasse. Ekyamazima ya Senior yeesooka. Etuuka ng'ennaku z'omwezi 25. Okay. Ogw'Ekumi-n'ogumu. Ate yange nebaako mu maaso nga 27. Mu mwezi gwe gumu? Mwezi gwe gumu. Mukikola mutya? Era kyova olaba ndowooza Katonda yatusinkanya. Ate nkola ne Junior naye ebeera mu mwezi gwe gumu. Era naye mwezi gwe gumu. Kati kitegeeza weebeera mu November. February awo muba mwakikwasaganyiza. Oba oli awo abazeeyi eyo gye tuva naffe. Valentine, sipiriyani ya Valentine eyo. Abazeeyi nabo mu November omwana abazaala. Bazeeyi baffe nabo toolabe nti oba oli awo nabo baalina engeri yaabwe. Ng'abazeeyi. Kakati mami, ebyo byonna tubadde wali Junior n'akwata omuzindaalo n'agamba bannange y'ono omuntu wange omuwulidde Junior? Okyogerako kyekyo. Ekintu kya Junior ekyo agambye omuwala aleese omuwala amubalaze era akoze bulungi. Junior asooka okumwebaza olw'ebyo byonna ebibaddewo akaseera ak'emabega. Bigambo byo bibaddewo. Ekyamazima nga byalabikirako ku televisioni ezimu awulire agamu buli omu nga bibaluma. Natuulangako abamu nabo oba okuwuliriza. Amaloboozi agamu tegaali malungi, abamu abawagizi bakikubye, abamu agende mu maaso omwana mumuleke. Naye ng'ekyamazima tebannawulira kiri ku mutima gwange nga nze maama. Nze nga maama kyannumamu nga nvudde ku bigambo bye nali mpulira mu balala. Nange ekyamazima Junior kyo bwe kibanga ekintu kyali kituufu. Alabika yali awabye. Yali awabye? Oba oli aba mukazi mukulu? Yali maama, yali mukyala mukulu. Yali si maama. Kubanga maama wamumanyi naye yali akuzeemu okumusinga. Ate ebiseera ebisinga mufa abakyala bw'okulako okusinga ku mwami wo tekiba kibi naye ebintu ebimu oba tebitambulangayo byalitambudde. Aba akusinga okumanya n'okutegeera. Nga leero mmange bwansinga okumanya n'okutegeera. Ekyamazima ne Junior ndowooza waali baddewo okutegeera kwe kwali badde wansi wa mukyalo. Naye olwaleero nnaku z'omwezi zino leero 27 omwezi gwa November 2021 ndabika nfunye essanyu. Ofunye ku ssanyu? Nfunye essanyu maama, nfunye essanyu. Ate ng'ekyamazima mbadde ndudde okufuna ku ssanyu. Bambe emabega awo nzeeyi wange omusajja yagenze era abaana bampadde ku ssanyu olwaleero. Ekyamazima nfunye essanyu lya mirundi 2 oba n'okusingawo. Mazaalibwa gange gatuuse leero. Olunaku olwaleero ate nfunye essanyu okuyitira ew'omwana. Era bulijjo nkusabira nnyo omwana wange. Ekyamazima nakwata sappule neŋŋamba nsaba Junior ave mu mbeera eno aleme okuba ng'agitambuliramu ekiseera kyonna. Afune omwana munne w'emyaka gye bakole era basobole okuzaala abaana nagendere ku bazzukulu.
Atumaliriza muzeyi Sini yagambye ekidomola kijajingira ku luzzi yayagala kireeta amazzi bagalabe. Olowooza akulimbyemu manyi omukulu oyo ebigambo byabasinga mu biwulira buwulizi oyinza kiwulirira awo wobadde n'otakitegeera ssaawa eyo naye ng'ekyamazima ebiseera ebisinga bw'oba otudde n'okitemaatemamu ansi oba ogifuna kitegeeza nti ayagala sooka laba ku mwana asooke naye afune essanyu naye essanyu ndifunye leero olifunye era ntambudde nalyo era kasita nsiibula okuva ku mukolo guno era kutandika okuteekayo essaala mu kidomola ate muveemu ki amazzi amayonjo gajje tweyanze nnyo mami webale kwagaliza Junior naffe embeera eri tetugimwagaliramu eri ey'abantu abakulu ennyo okitegeera naffe tuyisa bubi ngaffe mikwano gye kati awo watambulira awo si wabi n'akamu wabeeroke mami tweyanze neyanziza nnyo neyanzeege nammwe mbeebaza ojja okubeerawo ku mukolo gwaffe ate ndowooza muyinza n'okuba mubadde paati ova okutegeka kuba ekyamazima mutukoze bulungi tweyanze nnyo mami mwebale nnyo mwebalire ddala